China ye. Sawa je bitcoin audience enen. Ne baziriye China. Yakunso naziye China. So, Gina kwata sinema. Twemkwata video, Cephcoh na mchina we. Welcome to Shalom 256 is happening. We're to Gamba, Kaswati Gamba, it is happening. Welcome to 256. Don't forget to subscribe. Number subscribing at the Cephcoh bengo of notifications. Lero ne kapi mpya mu town. Wafunya mchina Cephcoh lero. Bali kusima. Wale se muzungu. Kati akayimbo yimba chana cha muzungu. Akaka muzungu akamanya akayimba. Niwa neja. Atambula shirodi. Neno bibi wangu chana cha muzungu. Ono bibi wangu amanyo obuyimbo. Baby wo. Mbe manyi mu China, manyi Uganda. Neno China alumanyi. Neka kigoli mweru naturally, nate bawo yerusa, mugenda beera mu kyamunyo. Bannange bye bitulese. Chechi tulese. Tuze kundabisa oba tuze. Da, wakati omukyala afunye mweru. Salomo ekyo si kikulu. Si kikulu, si chechi tulese. Oba kukizigo ngo bali obakyaye. Sibimanye bibeyogera nkulaba bimwaje kubagana ne school. So Cephcoh afunye mu China. Go walese muto. Mwana bage tajja kufumba. Bani abagamba. Mbira ku mukoma. Bagamba yako gamba gwagamba naye ajja kufumba. Ajja kufumba eriwa comment ki. Wakizo agale Cephcoh. Cephcoh mwagala. Toyigira ku bakazi banne yabaddeko byabayisemu ebizibu ebingi. Amkwano bebi wange tomutandikira mugira muleke. Obadde bira Cephcoh yaddayisamu abakazi be. Naye oli mwetegefu mwagala ku bina byadde owulire. Anti kisinzira omukozi ekyo kuyisamu ebyo by'abayisizza. Ate totisa bebi wange nawe Shalom. Maye oli mwala ababwakyawunga. Cephcoh bologa abakazi. Shalom tontandikira muto mmanyinga ombamba loga nawe loga butobagala abalungi. Cheka Cephcoh ologa abakazi. Nawe loga ofune webati. Lwakuba kale wachigala na era. Cephcoh? Obengeja obadde abakazi ba Cephcoh ba expert byajamu. Ava kwebe nawe bikadde bebi wange mubulire mubuze ebipya Shalom kwegaido bato yagala nve ku radio banaye. Kota kazinda. Tula hakuna papa. Papa sagala byadda. Na bebi wange sagala byadda. No, that is the concern. Don't be concerned. Jaden katukole ko mukwano. Kati ali mbagala na atusumbua. Okolere wakanga atusibu kyama. So welcome to Shalom 256. Lelo nyine Cephcoh. No mugole. What's your name, beautiful one? Sorry? What's your name? Ariana. Baby Ariana. Baby Ariana. Pambi kama ino Oluganda. Kama nyo Oluganda ka baby ka. Amatu akoledde bakwana. Mutambulenga muri chalao. Ne banna. Nchala. Mkwano totumanyira. Omuchala ono muchala. Nza sabya amazi. Lwatije byonse kankunga kama. Nza sabya amazi. What is? Abafe. Kakunyaza tekikola baby to. Genzo mutuga baby sorry. Dekana tomukwata kunga no baby. Jebyo tuli muri avene tuta. Togana. Mune wanywera naye wonywera. Kanaye munywesa ku juice. Bato munywesa. Nyagala kunywesa. Sa nywanga tananyo. Abafe. Abafe. Naye mukwano bajja bikulangira. Aya samira muri ngawe nabikunga we nakulangira ki. Atenza lyo binangira. Sinache nalikoledde. Nali nkulangira. Ero nangira mu kamera. Nkuyamba buyambi. Kati munywesa. Nasi mugambi kwa mabeti. Shalom. We fula chali wange naye olabika. Kulangira Shalom chaye katoli chali wange. Omulabe yeyogeza wizi. Mbuba kena bikulanga mulangira ki. Bwolaba ono mwana ayomba. Afana ndiro yomba. Bajja obonye kyabasula. Balekawo omwami oyo. Gwe mulamu okutulese. Badde manyo ogenda kunyumya kuye yani. Natwamu mama nga kuflat time yakasise. Bebi wange ina ka flat time. Yes yankanzi. Mwe kanga bamukanga. Naye no mukisa gwa abakyala. Abalungi. Oli no mukisa gwa abakyala Cephcoh. Ono gwa yasose. Omulungi yasose. Bali babi. Yasose. Oli yasose omulungi kuba kaba nabo. Bali bani sina gwe mmanyi. Asibako bali bani. Ono y'omukazi gwe nsoso okulaga nti gwe njagala nkikugambe na wali nga tetunagenda mu kamera. Ate bali baje bakwagala. Bali. Bano be wakyawo. Bani. Ani gwe nali njagadde gwe nali nkulaze n'ennyanjula ewaffe. Kakana. Ojogena mwanjula. Namwanjulidde wa maama. Nyaza la akusimye. Why bibuzo nga bibiri.
Bibuzo nga bingi bebi wange bine ebintu bya kamera tabimanyi. Abawale kitubonyabonya butayiga akayimbo kamanyako. Topapira mukwano otyo. Bane bibi wange ebitobiddamu bebi. Tomala gagenda munywese biba byange. Ebintu by'omukwano biba bizibu abasinga bagala kimu kutumanya kwata mpola totomera. Manya abawale kibabonyabonya butayiga. Topapira mukwano otyo. Tobawuliriza ab'ebigambo baliki baliwo kunyumya tolina sense oyogera no sense sentence gambeka abo basigato wakaba nti omusajja wuna kuba ono mumbejja takubwa ono mulungi takubwa omukwano birimu nabyo ennamba ono bebi wange simuta mujepola kuno tweta abalinamu kumputo jane twekuba bebi wange mwagala bwomu abennugu kibanugune kibalugune ddala buli gwatuba amala namukyawa badigalo byebiki yono biki byayogera atuma badigalo ab'emimwa gibasongodde gibikkeko ojja kwogera bingi naye abafe muli sekasenene sekoli ensenene kali gwoli mufumbira muli ensenene tetulya nsenene obimanyi ne bebe wange nsobola omuliisaako matukoledde waka leero bannange ate nno yali akamukamu tali nga bana abakazi b'omanyi abayiwayo ekibobbo munisa kirindi obuwooma ebyo byoziyoola mu kibatu ojja mutugana ono mwana mutono muzange nnyoko samira muli nnyoko oba kiki mwana muto bebi amafunyafu vaaka tanaweza na myaka 18 bagakusiba kimenyewo ekyo kiriwa imenya defilement kijja baga badde osanga niba serious baga badde osanga tanajiweza sekwaga kusiba ani amateka ga Uganda banguwe galuddewo gamba badde ono muto tajja tokyogera baby tonajiweza omwita papa nti daddy wange yampadde tata wakwagala yakuzala ddala yasamira mulinze gwe ng'oli kyali wange kiki gwabewa mwe bakwagalira ddala nobanga oli kyali wange eri munsi wannaye imagine oli muzadde n'okwata omwana w'omulungi omuto omuwala omweru n'omuwa Cephcoh ndiko ki gwe nga olina omuwala gwe nga olina omuwala gwe toyombangako na mukazi wo gwe nga bakuwa omuwala omuto omulungi kiki kyolina kyesiina oyagala kumanyira kiki kyesiina kyolina okuba nga nayombako n'omuntu mbu tebampa mwana gwe nga bakuwa gwe nga osiba osabula wano Shalom kiki otavuma gulakuba ebibyo tetubifuna eby'omu maka ebiba biti teri maka gatali mu butabanguko ate ebyaffe bye bitono tokikuliriza taatawo yakukutte naga agenda Cephcoh ofumbe bye bitulese ebyo ebitulese Shalom oyo ebitulese nyimuka taata yakuzaalira yegwe kiki kyobuuza ekyo bebi wange Cephcoh interview nonsabula tuba tetukola oba omanyira nkuba omulanga eri ba YouTube abashalomu baani wamuba muyisa omuntu tobuuza bibuuzo bivoola buuza ebibuuzo ebirungi ono omwana olina ebibuuzo bingi byosobola omumubuuza ebigatta ku ggwanga naye taatawo maamawo jjajjaawo nio kabulangana be wamu ngana amazi wanange yiki kikyo mu ggwanga eryaffe ffe kati tunawasaawo tunebaka ku miti oba tuyekuba busabbuuni nga bana ab'emazisa ne babasanga nga baafudde mukwano tonnemesa ssanyu lino this is a call of nature bannange gulwaki mukazi wakuyita bugudabu kati lwaki akuyita kingdom nanga mpita papa because lirinya lyampadde kuddamu eno tunula eno yono mukinensi yange abali eyo abali abaddugavu Cephcoh abasiibudde Cephcoh nabo ojoze ana bagoba dda Justin njagala balabenga bulabi video zange bakomentinge balekinge bakomaawo tokyagala mwana muddugavu Cephcoh yadde okuntunulako wakoyo omwana omuddugavu
Era we nkusanga ontunuulidde nga nenkulaba nti oyagala kunjagala ng'oli muddugavu. Iyo basime. Ng'osonga muwizi. Kati onomukuuta mugongo ekizigo, onomusiga ekizigo mugongo. Wasekedde mu bbaawo yeerusa. Shalom tomanyiira nno Shalom by the way. Akamanyiro ko kasibe ku boxers ezirimu ebituli zikutte ne biwa kati bamanyiira. Wemba ne yerusa bikwatirako wabye bitulesi. Oyagala manya bizigo byenkozesa naawe obikozese. Oyagala kumanya lwaki nyirira okukirako zino esinze yagamufaanana eki. Mukwano Black Monkey relax. Dindako obudde bwa Zu. Ye yaddusa atya. Zuba nange naye ne entebe naye tekyakola. So ntuso okulabula ebyo naye tukyaza. Tovolanga nyinyi chano. Namwe abatukyaza tovolanga gwokyaziza. Tetukivumirira banange we bakukyaza ne bakusabula nawe muwe. Tugudde eddulo tweyongereyo. Kazwa bagamba omusajja mulungi. Ennyo. Mutwerusaako. Wakwata kakala bannaye engato y'amagye. Nange ekizigo kyange nkyagala. Ani akulimba nga tolabika oyagala kutomera kati gw'otambula ekiro oyogera amazima oba tolina mmotoka otambula ekiro ng'oddawa bajja kukutomera gwe. Omusajja omuddugavu mpozi ng'olinamu kasente ate ng'ozina nnyo ekitali ekyo tebakyatunda. Bangi beeyerusa n'aba MP bangi. Ngani? Tomumanye yeeyerusa MP mu kugamba atansibe. Kampala. Tomumanyi Yagamba yeerusa. nga waliwo n'omugagga eyeeyerusa. Naye tomumanyi ekyo kigobeerawa. Musajja beeyerusiza ddala ennaku zino kutega kyakola amawulire. Mu abaddugavu mwe baavu mubitya. Ne kati ffe tubikozesa laba ekigere. Eno kala ya bbeeyi toddamu nakyogera gomanye omukebe sente zikigula. Teri ekizigo kyerusa mwegumya andi guliwo gwange mweru gwe teriyo kizigo kiyinza kunyiriza n'oyeruka bulungi nnyo. Banne abatunda ebizigo ekizigo kyerusa ku mumwa. Omumwa gwange mweru sembeza kamera gwe ngenda kugoba sembeza kamera. Balaga obumwa bwa bebi nga tekuli filter. Kati obalage n'eri enkobe. Balage n'eri enkobe. Cephcoh siga ina. Ninga gwayambala obutiti. Hina ali wanze nyiza okwesiga hina. Ne gwayambala obutiti ndaga oba toyina katiti Shalom. Maze kwesabula. Shalom nze nkusibo ina katiti mu kiwato. Warabya katiti kange. Nakalabi. Cephcoh warabya katiti. Kakala ki? Kabulaka. Kakoledde. Katiti kabulaka. Kabulaka ojagaza ki? Funeo ku buntu gold mpepi wanga kalina muno ne ka gold kawule. Bibanna. Katiti ko kaddala. Nabanga bala be Kampala. Chichi. Chikuluma. Bala be Kampala. Chichi mboyagala lagambo baby eno class nene. Class nene nawo kimanyi. Toyina kyozalawa sirisa ku mumwa. Mulaba wayagala okummanyira gwe line talo lidda wa baby mulage ka 360. Tala lya Kampala. Baby. Mukwana chuka mpona mpona. Tambadde mpale. Aline bawo. Mweri? Tuganye muli mu love neche tago kwambala mpale. Ogirabyo tati teri muzenji wulira mweri. Omuyise bine bya magazine ni byolabireno. Ayagala laba kino ekiguwa kino kita wano wansi wakani. Zenji wulira bawo. After zenji wulira wano winkwata bulijjo. Betuganye muli mu love no kwambala. Naba omukono gwe teweruma tunula eri. Ngala kuyibwa malusu. Tomanyira Shalom. Ono baby. Acha Ariana Cephcoh omusangawo. Ye Ariana Sariana. Ariana Cephcoh omusangawo. Ariana. Nakowe juice. Okowe baby. Balete mazi. Tukwa ku mazi Bakwa water. No baby tayo yayo yebi munywanyu ebi bya. Simane katawo muzungu, yaga yakatata mu China. Omanyi Cephcoh ye muyindi. Tukirinde. Cephcoh muyindi. Nawe oli muzungu. Wali musayi mutabike. Tomubuza musayi gwe bambi baby wange for her privacy. Nantu agakumanya. Kuba ati ona bafani bo. Nzamanyi. Babaletedde mami. Kiri kyama kyange. Yegwe papa. Nzamanyi origini yange gyenzi ebyange tonoonyiriza. Oyagala kubba magezi. Ekyo kiggwe. Wizi mpola mpola. Ngato nakola video ya
justice for no musajja omuyinja agera Oluganda. Ramesh. Gundi ababana balimba by the way story nagigoberedde. Bajja kuvuma. Ngate bavumana. Nga bavumye buli abedda ayogera ebintu. Balimba baagala gaya abawe ssente z'omusajja yankubidde nanyumiza buli kimu. Nasi ko tujibwa akadiifi. Anya kubidde kalimu. Shalom nani kuwadde ko olugambo olufu ku platform eno. Kalimu iri jja kubidde. Yes. Yajewe namba yo. Namba yange eri buli wamu naawe. Namba yange ebula. The public figure go buza ona fuluma obuze namba ya Cephcoh. Mwayogedde oli miki? English. Tomanyi mu luzungu nafuna D2. Nyagamba yakwata baana. Ate twatandikidde awo tozaala wa mboozi. Mbuza bulungi njikuwe. Gwadde lutya. Kati emboozi gy'oyagala oba oyagala kuzaalawa. Toka tuwe emboozi. Tandika buuza. Mboozi nnene. Ati nabadde nkyasoma wamma embeera. Nga nkyawuliriza nze omanyi mu batiktoka sinza omuntu avaayo ninja sama. Nti kubanga gundi akoze video mbuukire njogere. So according to your findings. Bali balimba. Balina sente ze jjukira mugagga. Kati bano balina sente ze baali baagala akole ki? Abawe ne batatuka bulungi ku nzikiriziganya. Oli sure? Mbuuza. Ndi sure bano balimba. Bano just amanga olaba Shalom. Nti Shalom kati ayina erinnya. He's one of the biggest bloggers. Omuntu asobola omutagetinga nga wa family member okitegeera. N'ateeka waawo story mu mawulire. At the end of the day Shalom ebeemukuba. Kuba ye Shalom aba famous. Okitegeera. Kati anything targeting him kiba kimukuba nga brand. Kati oli mugagga. Baali balina sente ze bamwagalamu ne bagano tukira ku ndagano ku byebyo by'owulira. Bwe yabakwata abiki si bituufu. Oyo omulenzi alimba, oyo omulenzi yavaayo oyo omulenzi yavuma omusajja nze nawulidde zi audio yawemula omusajja yamuutiisatiisa naye nga ne bwatiisa soli mugagga yakusinza aba yakusinza omanyi sente ze yali asaba omanyi sente ze baali bamusaba okutuuka baveeyo bagende mu mawulire omusajja kati ati nze mbikuwadde bamusaba obuwumbi 5 billion oba sikyo bagende mu mawulire ne batandika okuteekawo embeera biki kati gwoba olaba Shalom tugende mpola eri omugagga atalina mpisa bebasinga obungi babyogera ebyo mbu okubeera njogera naye oyo mugagga tasobola kubanga nakole kale mundowoozayo Shalom kubanga nkumanyi oli musajja mugezi weewaawo ebibaawo n'okola content n'osabulamu naye nkimanyi okozesa obwongo obungi ng'olaba boogera bituufu nze sina sente ze bampadde bayinza ogamba oyo yalidde sirina victim balina obujulizi bwe bakulaze nti omanyi victim avaayo n'obujulizi bwina genda n'atugamba omuntu oba tolina bukakafu bwakintu kyoyogera tolina lukusa lukola ki if you have no evidence you have no right to speak olina obujulizi ng'oyo omuwala bamukutte nga alina n'empapula ezikakasa nti yamukwata yono kati kyekyo no they want money not justice they want money let us be open they want money 5 billion from him kati wewe tuba tutandikira without 5 billion bagende mawulire bonone erinnya lye kyovola boli omulenzi yagamba yasooka kwagala kukola linnya asobola okufuna amaanyi agamukuba okitegedde ekintu ekyo there is no smoke without fire oyo gayi mubi nnyo I've had put it audio ze audio nyingi obeda ziri mu group wamma balina group gye babaddemu bali balina group gye bakola nabali balina group gye bakola kati in case of anything nga bakwesize nga bagadde owulire bakuteekamu basaba sente obuwumbi 5 that's why they are fighting so hard live ku live video ku video abalala baogera nga tebali kusaidia yabwe nga babawemula senga sidi bamuvumye kati nze banvume mbalabise nte audio nte buli kimu bagenda kuvumera it's okay wabanga baliba if they are tarnishing the guy's name yes lwaki Shalom njagala obere journalist ali professional ebiseera ebisinga obeera professional that's why you're one of the best bloggers be professional ngolowooza Shalom nze nkulabye oli biased toli kusaidia mugagga by your statement said yo mugagga njagaza ati anti china kyojagaza nange sina kyenjagaza wamani nze walonda ko ngansabiriza wamma bagagga
Nabya abantu nga bavuma chicken. Olwokuba nagamba oba nabyayogedde ng'alinga awuliriza omugagga ne bamuvuma. Leero nkedde ndaba omusajja oyagala Luganda omweru avuma Senga Acid. Amuvuma biki. Kati lwaki amuwemula? Lwaki amuwemula? Abo abaana kati olaba omuntu atuuka okuwemula omuntu obwenkaniddeawo nga just tali ku side ye. Kitegeeza omuntu tali ready kutula ku round table n'ateesa n'abantu. That's why that person is acting like that. Tosobola kudda ku kati Senga Acid kiki ekyamuwemuza n'amugamba olinga amatako ga nnyoko simanya bino sibya kunuuna misino. Kati oyo omuntu ndowooza kikulaga okyogedde kikulaga kati nze aveeyo anvume ngenda kumuvuma zijeyo ne audio zaabwe zijeyo n'obujulizi bwabwe mbalabise. Bave ku omusajja bamuleke tagenda bawa sente bakola nkole bagende bakole bave mukola TikTok videos bagende bakole kale eyo teyagala kola nenya ejolina kanze baby wange mulabirira manyi obuzibu bwange nti njagala kale nate manyi obuzibu bwayo nabijo nabaddugavu sibagalangako ate sina gwe nali nkulaze ntono ye baby wange mwagala ngenda muwasa onomukulaze era yagenda okunzalira abaana Senga Kalimu avaawo n'akwata abantu Kalimu iriki lwatu bagenda ku poliisi osinga kwa shomira tegenda aleta justice because tebayina we bayimirira kumutwala ku poliisi baali baana bato taata waabwe afudde kati bulijjo akola kyokubo kale kankubuuze Shalom njagala oreasoningako kale ng'omuntu omusiru toreasoninga nga muntu mugezi bulijjo akola kyobyogera yakajja ku TikTok yakakuba views yakamanyi wanakana kavayo ne ka complaining about gundi ono omuyimbi Rutaya akawala kali kalina views kali kalina page video yatambula wano omuwala omulala yavayo naga mutata we yagano muwerera video teyatambula kati oyo kiki bulijjo ekimulobedde nga batuuka n'okwata baganda be boogera kati nga bakuze nga bagudde n'amabeere gabunduse gabavudde mu biwanga nga n'ebibawanga bibawedde mbaagala kubba musajja beegasse bakuba omusajja abo abaana bayaaye abo abaana babbi tebaagala kukola mugende mukole mutugjeeko obusiru komaniina no they should shut up ndaba nammwe mwezina papa nammwe mwekola ate olaba muwayiriza kitambwe kitegeeza nammwe musobola okwekola olaba owayiriza kitawo mbu yeebaka ku mugandawo really who says that nonsense in camera kati mubinnyo yakera enkya n'abazaala mubinnyo omusajja tasobya ebyo bye mudda ku social media ne mwewanika mbu simanyanga bananga omuzadde tasobya oddota ku kitaawo wabanga kituufu kitaawo n'oyogera ebyo olaba olina obuvumu obukola ekyo olina n'obuvumu obwagala omu blackmailing omujja ku set that is wrong public temusiriwazibwa buno bu TikTok abaana tebalina kyakufiirwa omusajja alina ekyokufiirwa ate temusuubira nti agenda vaayo abaddemu oyo omuvubuka ekisooka oyo omuvubuka anywa enjaga oyo omuvubuka eyavudde nayogera he's a drug addict yes kateera atunda njaga no nkubuulira kati njagala omanye omuntu gw'odiringa naye he's a drug addict nkubuulira ate kati personal weya abo abawala boolaba abo beyabadde nabo byeboogera byonna byakiyaayi bya birimba tebakakasa byeboogera njagala baveeyo n'obujulizi receipts of everything ziriwo nze bangula gwe wali onguzeeko sikusiberanga no tugende mpola she has never been used bulijjo aliwo okwogera akitegedde kati nti bamwebakako agambye kuva mbuto bulijjo aliwa Shalom temutukyakalanya mulekerawo tufiidingamu ebintu ebyekisiru nga mwonoona amanya g'abantu bulijjo aliwa where was she ategedde kati nti bamwebakako omulenzi ategedde kati okwogera bulijjo akola ki baveeyo boogera amazima omusajja balekerawo omusibako ebigambo Shalom kinyiiza n'abazadde banyigirizibwa tosuubira nti omusajja agenda vaayo akole YouTube yeewozeeko but alina obulumi ku mutima he has pain oyo omusajja abaana talina kyatabakoledde osooka okungamba oyo embeera gye balimu mbuno we bate we baali baby it's okay sorry no Shalom I'm not happy n'abazadde bantu
Mulowooza mugenda kukwata bazadde bammwe mubalete mubasabulire ku TikTok tubeere ku saidi zammwe nga teyakuwa butwa kutta. If it was too bad, bw'abanga ye musajja asingayo obubi ennyo nga wokitendereza nga teyabatta yali tasobola agamanyi tagayina temutwasamira mutugjeeko obusiru mugende mukole mutugjeeko n'amawano birabika n'okwebakako byebakako. Stop it. We are tired of your nonsense. Hopeless. Menya akoze bujjo ngamba chicken. Baba de sente mu sente. Ziriwa. Ba TikTok tobamanyi mu kusala ebigambo. Ajeyo obujulizi ne receipt. Abantu bayita mu bulumi. Yes mugagga. Naye nawe yimirirako mu ngatto ze. Gwolaba be bamwogera kasobola. Waliyo mugagga asobola. Hamu asoboko bakakumuwala we. Bannange tubeere bantu bakulu. Tulekere kulowooleza mu box nga mazi. Let's not go obscene. Chajja kamera fina seza enyalemba. Atakwaba ngomwe. Ate bikwataganirawo. Bikwataganirawo gwe tolaba ndo omusajja adde bamususseeko. Omusajja bamususseeko. Omusajja tagenda vaayo kwewozaako because he knows tasobola kikola. Kiringa Shalom Zekera nenjogera ku bazadde bange like that. Wenfunira obuvumu obukola ekyo. Oyo kali mwiriji muzadde we. Tombuza bingi bwe kyobamanya they are trying to blackmail him. Kiruma Shalom n'abazadde nabo bantu. Nze nkimanyi you can't feel. Tosobola naye kati imagine yeggwe. Nga gwe mugagga olina ekyokufiira you have what to lose okola ebyo. N'akawala ne kavaayo. Kona kalemereddwa ensikaganya ogenda okukola mugende mulime oba mukwate enseenene Masaka. Temwagala kola omusajja mupeka sente mumugamba nga walina sente nnyingi ennyo bumbi butano butono gwe bibyo biriwa. Go and work for yourself. Omusajja atunuulira sente z'abazadde baba mukazi. Bayibuli tugamba omusajja ajja kulya ku ntuuyo ze. Genda okole gwe muvubuka gw'omweru. Genzo balwaki ndina mukweyerusa. Ebyeru tebyagala kukola. Kimayoki. Ekirungi gwakyogedde. Kyaddamu. Lwaki weyerusa? Sikikolanga. Nina biti. Ogakulekerawo okweyerusa. Manya Mukama yebaza bali si ovudde ku kizibu. Tonyasamira naawe. Ye ebizigo nga bingobiremi. Gwali n'ensolowooza mbu neyerusa. Ddala wali nagamba mba nnanga bizigo. Sirimba naye weyerusa ge mazima. Nawe laba engalo. Ekizigo ekyagaye n'afuna omukyalo omweru omuchina Jing Hong. Zaala omwana nga mweru. Mugala kuzaala kati. Awaayi. Totukubira program. Bana baby ko kyogedde jangu mpe nakuhaaga. Tunuli ali tuloga banyigwe. Nga tugwa babiri baby nawe tufa fenna. Baby kyogala gwa nange. Nedda jukira ono yagambye siri mu mpale. Natunga byange nga kamera nsamba. Tuli mu kamera. Mukono no mukazi wange wategedde mukazi wange mpita naye ku setting oloza tugenda kwekola ki okuba mugongo. Tuli mu kamera Cephcoh kakana mukazi wo. Gwe kino ekisambi enzo kitunako n'otakikwatako waba gwe. Olaba nawe wagize dda. Leka bannange. Yogera amazima tewagize. Yagize eki. Gwe tomulaba empale wagikuddamu wataddewo omukono. Webwala mwala jirani. Kola Cephcoh alangira abakyala abaavu. Nedda mukwano. Ayina yansanga nkola. Era mpangisa. Ate baby toyogera bingi. Anyaga. Siri mukulu just na papa. Cephcoh akusanga yakuja kupaka. Baby jangu. Toddamu bibo sebo. Muleke papa kamuddemu. Baby tewennyonnyolako. Lwaki aliyopangisa ng'oli mwana we? Tomubuuza yamanyi. She was independent. Dembe kwagala kupama n'onya. Badadi wange ampa sente nga zimmala opanga. So I had to rent. Daddy wakuzalia ddala? Yeah, namugamba I need privacy. Ate olinayo gwe wamuwa tamuzaalira ddala. Kitodi yo daddy ani privacy n'akkiriza ogenda opangisa gw'omwana omuto. Bannange omwana omuto gwe yamuzaala.
yo daddy etagonyonyerezebwako ng'omunoonyako ng'ani balanze kasankolera kyenjagala ate Shalom tobuuza bingi omwana mukazi wekamu wange family tobuuza bingi mukazi wange buuza gwe first born kati Ozaze bano naawe. ate kati bano abaana abalo basigira kifaananyi ki wakulanga olina Cephcoh batobo balenzi bonna muli ku TikTok muwaata amatooke bonna balenzi kiki naye gwe nonno Shalom ngirava ku interview yo njagala kyayi mubeera ku TikTok nga muwaata amatooke Shalom nedda wakatolaba TV nga mulinayo no bbaawo nga tunene nga tukola ki nga muwaata mufumba kibi okufumba anti nabo bamanya nti nowoove wakagenda straight mbufumbo todda n'abalenzi buvubuka kati wali wamaliridde ogamba ne Cephcoh paka kufa naye gwe Shalom buuza ebibuuzo bitonotono omukazi wange tomutiisatiisa oba oyagala mubba ngamba oba olina omusajja gompangira ngamba kiki ndiko maggwa golooza n'akamulaba kati bawo asula mbibaala taba ku parking buli lwakutaano aba agenze kola Damoya same akusanira omukaga agendayo ng'agenze kuhosti nga tagendayo nti kuba mabaala Damoya omanyi mwogera nnyo ate onajja kusobola agenda hosting aba agenze kola akuleka mu nyumba waka yes kati yagangende naye buli lunaku nga nzunga n'obokke nakyo n'obokke nakyo because I trust him kasita agenda naaba ng'akomyewo waka yamanyi byakoze atalina byasaa kukolayo tasobola afuna abakyala balala alina babodegaadi omwe bambuulira buli kintu nange bali ate kati yabasasula tasobola kubuulira mazima kwano bamutya kati naye nga tebasitasobola kola Cephcoh omwesiga byaddala I trust him banaye tombuuliri gwe tonneesiga mazi ng'obuuza gwe tonneesiga tunula eno onneesiga oba tonneesiga bambu oyagala mbu kunyumisa why don't you trust me byazokola abakazi obiraba ebiki kale male sirinnyo ku TikTok tomubuuza ebyo tomubuuza past obadde obimanyi ebimu sebo tunula eno tolya muli okutenga nange luyinza okukera kumalya Cephcoh nampisaamu eggaali ye weeyogeza oli musiraamu bambi sebo toyogera bingi kubanga ebyobuuza tebigenda bbawa tesaagala obibuuze kati mubuuze ebyoyagala nga siriwo wala byotasobola kumbuuza nga ne mukazi wange kuseeti naawe omunyinda genda kyali wange gwe boy byongamba bye bikyebyo papatoola ngenda muddamu nga mugwafu ulinga gwanakonda kugambya nfaananya atanaaba nemukyusiza akaziga akeerusa onjesamira naawe ati ze sibimanyi byerusa banange interview awo wekomye tannakoma naye nsasira omwana ono interview awo wekomye abalabi baffe abalungi Shalom TV bamusaasira biri anti byayogera bali mu kudisrespectinga nga nange no I'm just telling her this is a very professional platform I don't think you can disrespect me like that to be I can't sit on a table where disrespect is served gwe tomanyi gwe nze asosoba mbufumbo ate sinza asose mbufumbo gwe baby mubuzeyo kapa eri perfect etayombangako etabaako na buzibu nga ne Bobi Wine golabirako alina omukazi gwe yasooka naye Juliana anti kati genda mpola kubanga munnayo olaga nti nze kali ali imperfect mu relationship azifu gwe naawe gwolina gwe wasookerako kati tojja nnyo wasikola kintu kyonna nga kigenda munyigiriza wallahi sisobola wallahi okwebaka ku kitange sisobola nkikugambye seegonza gwamanyi naye era kasita simufere wa laavu kyekyo mulaavu muli okke kati akyala ddi ate nandi mukuleetedde nga ndi mufere ewabazadde nandi mulese wo ebyabazadde nabo tolina kibatamanyi yayogedde nabo baasiimye maama yakkiriza Cephcoh okuba mukoddomi we ebyama tubiveeko dadi we yakkiriza Cephcoh abeere mukoddomi we ekyo yakwalijja byakolako enjaga giyogeza kyakakolako enjaga ng'otumya omujaja ali serious banaye tobiteekamu ebyo kano kahaboti gwe ne habo banaye bali kusokolamu so esawa nna tugenda kukola emikolo kakola kate nange nkatwala enkanyweko mukugenda nabange atompadde bungi nange ngeno ntegekerera nywako ku kyayi kakola kati nakakola kanjaga wano neeganga nange neeganga era ndaba bansekerera eyo nga ngenda
kirabye ekintu ekyo neza kachai kino kirungo so Cephcoh kati wasosoka yasa tulinga noona wala bonna abagobye wabavuddeko ndi mu kooti oli musiru tuziza mu kooti nyambye akala kano kato kandi wabadde wawakana muto gwe tomulaba olinga agamba ngenda mukola ki oliwa enyale ngasina kula mu kampenza enyale mdaba kuwa obutuba abantu bamukufa obufu tebannasasula sikolera bwe bakuwa sente ani wafuna kamu 9 mbimanyi njabye gala na kamera kebaba wa akubaka wabana abawansi Cephcoh nsana gamba ama babies enafuna sente wasitima ku fairway naye ate sikamu 9 wamaka ali kamu 9 wafuna kamu 9 zani gwo wakamu 9 nze Cephcoh wafuna kamu 9 abao frank kamu 9 kuva di milioni ndaba nnono nkulage net kaze ekira no oli kakubulira sente ntufu nga sina bafuna 2 9 mwafuna 2 9 no that's wrong kabage mbijewa ati nze ndi director ku kakiiko gwati goli kwogera kuzaba na abawansi bamimba ntunulira nze muri sente za government nsotambulira no ntunulira nsotambulira okulya sente za government ate awo mba nkola ate mbutokola gamba okola ate n'olya tukola butokola ate oli kulya sente ate waliwo gwe baweza obwe gwe nga tebazikuwa ngoza bawa buli omu alina enviiri sirwa NRM tebawa buli wa NRM banja balitikamu nga bo tebabawa golooza abaveri bakuwa 2.9 million like that you must have worked for it nze gola bawa neno ndi director kwa kakachiko ka DCCU era ninako ekibiina kya DCCU balijjawo ekya Fena Abavubuka Association Fena Abavubuka Association tulinamu abavubuka abeekulakulanya era obalabye bakola emirimu balina projects zaabwe bagenda tandika olunda enkoko bagenda tandika okola ebyobulimi ono agenda tandika kulunda mbuzi embuzi zinene eze South Africa olokubafana embuzi bagifaanana ddiya bagifaanana yafaanana mata agenda tandika kulunda mbuzi ayasama omuwulidde bebe niyo nekyalumu ayasama okubafaanana embuzi obamanyira mutabani wange ono agenda kulunda mbuzi bali bagenda kulunda nkoko oli agenda kulunda nte waliwo ow'obumyu bonna twagala gavumenti basupporting abavubuka balina okukola mukubiriza abavubuka okukola muve mu bivumo muve ku apo okulera engalo mujje tukole Fena Abavubuka Association tubayita mujje tukole tujje mu bwavu lwaki agata ku struggle kyeki negata ku bantu struggle kyeki n'olwanirira abantu n'okusaidia abantu baliwo abantu benwanirira nerwanako nzekka bannayuganda ababonyaabona nze nerwanako nzekka akajja obunaku kemanya nze kati nerwanako nzekka nejje mu bwavu era nerwanako mmwe ne mutusekerera kati saawa zino oli kuseka naye ng'ate byenjogera biri serious tuba tukola nga mugaya ate bwe tufuna nga mujerega kati bwe twali tukola mwali museka kati ate bwe baatuwa ate ne mujerega kati abantu simanyi kye mwagala so omuvubuka ali eyo lekerawo okulera engalo kola hard work pays ate teri sente ya bwerere ebyo byo ate kati 2.9 si byendi nakezo sente nzikozesa mu wiiki emu so mbagamba mujje tubire nga twejja mu bwavu muve ku ono Shalom mugagga takyali wa kusabirwa already kyano ye musasula byalina bimala ne Katonda God forbid Katonda ne wagamba ati Shalom byalina bimala ne kati gwoyina kaki nga tonavuma Cephcoh nga tonna comment ng'oyina kaki birowoozeeko namwe mwangalia mukusawo yogenze oleza musajja akwata bana ani atangu mbansabye ne bwaba mpadde center wamma mbansabye yali afunyeko message yange nga mugamba nti sebo manyawo okome tobibuuza no baby todda mu kibuuzo ekyo tobidda ekyo tokibuuza Shalom ekyo nkigaana tona ex wa Cephcoh gwomanyi Shalom tobuuza baby wange tona the ex yenda gwomanyi nga Cephcoh Shalom ngenda kuyiwena emeza tula tukole toddamu omwatuze mwanjula eri bantu kata oyanjula oba odisrespect nedda ng'omukyala kukyalabika nedda mbigaanyi bebi tobiddamu ebyo omubuuza biki ebyo bebi wange ekikiggwe ate mbamanyi ekikiggwe tobimubuuza ebyo muswaza abantu ku bukyano bwammwe obulema ma bebi jowe omumanyi biki by'oyogera ggwe oyagala kutta mbeera kiki baby don't answer those ex wonu Lingama mulangira abula baby yamusula mu hotel ya Dubai tula
Tuula. Mukazi wange mujja. Tuula tukole. Papa tuula. Papa naye tuula. Papa tuula. No, baby. Tagenda kuddamu tuula. Ogenda kuddamu obibuuze? Taddamu. Njagala yaba ayogera. Papa tuula. Kuza papa. Ye lwaki ompita nnyo ng'olwo ndaga nti omanyi. Nasibira ni mu hoteri ku Mannyoko. Yasaba omwana Dubai bamutajja exwe. Namusibira mu hoteri. Teyamuwa mmere. Leka. Tuula. Cephcoh tuula nze njogera ebyaliwo. Tuula Cephcoh tuula nanti. Ngenda kukuba bayi. No tuula. Nakukuba. Tuula tuogere. Ndi serious ngenda kukuba. Tuula. Teke badde ejjago. Yali yefuula amayinji nga bayimbi kumba abakozesa nga yefuula manager waabwe abayimbi. Abaana ab'obuwala. Sebo. Olowooza tosuse olina okukoma. Apatuula. Muleke wamma. Saturday jja ennaku z'omuzaaliro mwatugamba Kevin now friends of Shalom Vulumula. Banne muje tunyumirwe tuyagale tuliye kunywa emeza $2 ne $1 Cephcoh ali ne baby we mupya $2 emeza. Ngoli wa bei banne. Wayimba. Wali okozeke nayimba kinyoko. Nange nkuyina. Wayimba si ayasamirira $2 mama. Ogenda kuzina. Ate baziguze. Mama mikwano jejo 05 Kunyesa tu December tukuya usake nyam mujje twagire Uncle Coco emeza $2 nale emitwala 2 mujje twagale tukubenseke paka kuulira buli ona emitwala 2 mboluseke nyam awogenda okimanyo ina extra yakakadde luseke nyam wange kivulu kyogenda yawo 13 December tugenda kuya yawo kulya kunywa kweyagala kuwulira kama tujenga tuli bakalubu ngate tukuba luseke abayimbi tugenda kuba bani oluseke gotojja kuba anze sikuba sisabiriza nswala okuba luseke awa mali tagafa ku TikTok eyo omoja gafa ku TikTok natugwaga tuwa TikTok jukida TikTok mbadde nzaji kutomo babiri awo usambya fanja afunye blue tick daira yafunye blue tick kongs banayo mwagala nnyo blue tick is celebrating sabantu like why because it is a sign that you're verified, you're known by TikTok, so your brand is different. That's why it's blue. It means like no you sound like a blue tick. Yes, but it means you're incredible, you're credible, you're nice, you're different from others. That's why you have a blue check mark. It's called a blue check. You're not nice, no, you're not credible. Okay, by the way, Tomanyira. What attachment account is that? Necho kanchi kugambe. No jambo gomesi, no jambo gomesi. Kadina yakwa kadino kankubulire. Boboli ngambi agina kumpa blue tick sikana na. Boboli ngaja jirina. Tabiriko. She's not a content creator. Bwobanga golala yakaposti. Toyogera bingi. Gwe nawe oli mukazi wange. Aina abamukwata ezo si akwata nga bugomesi nga director ezo naga cut ezo amwanye boto. Utandisa okwogera gamanya. Baby. Kwata shoyo jumale eyo n'abantu bo. Nawe papa soko tu. Tewegayirira nako. Yeah, shalumu wanko. Ngoyo kunganga kanga. Ngoyo wadno pade. Okati bibiri ankanga kanga. Cephcoh ngolwa kuangala naye. Why no mukwata ofuka video director. Ate Cephcoh mukambwe. Bebe wange bambi yeta. Mubuza ama bebe wako ndio ku video. Ayombera ku status. No laba muntu nga yenyiza. Nkumuki Cephcoh ayomba. Iyo nabi mumanyi yako. Cephcoh wa Ntondo. Iwantondo. Omnawo omanyi. Bibi wange ndio nzokuvamu mulujude wallahi billah. Cephcoh ayombera ku status. Zikoze Ntondo. Oba tugamba muri akafa ku TikTok. Atonja samya sikyagajukira kutonkoze. Yefe mawulire. Mama trendinga. Ngoga yego trending ki? Center. Go trending center. Mama mawulire. Nebya ddala faade ba trending. Kyokka abantu bagisimye. Tukolera abantu kusiima. Ate batusimye genda ku video labe comment. Raz. Muganda wo ng'omulumirirwa nga muganda anga akurangira ogweru. Yasamira muri ekirugaza kikubuze. Sisa kuchimwa. Banayo yogera nnyo baba olinga kyalani ky'amasannyalaze ekikigwe. Ufa kinezi. Naye nga Cephcoh omwagala ko linnya. Gwamanyi bikwatirako wa. Akwa bebe olikulya nsene nate sizirya. Zindeeta nanti weyerusa. Ogya zino olusuzu.
wabula wallahi kuluno mmeza Kula. Ola nesene. Tezeka kabeyerusa. Tesa kulia sene nga kwerusa. Anti olina kuba muddugavu zirya. Lwaki osasanya obutambi bwo obuse ku Telegram Cephcoh? Yasamira muli gwa busasanya gwe ngote obwo ku status. Tobutangako. Mwana ndeka. Shalom ndeka. Lekera okunsibako ebigambo ate ne weefula nti byobuuza bya magezi. Lwaki oyagala video za zitrending tosala bigambo. N'obusa ku Telegram. Tosala bigambo. Mwababi oba gwe oba n'abalabe be babikola okwagala okwonona erinnya lye. Stop using AI to tarnish my name. Era ndabula kenkukwata ng'okutta fesi yange n'ogiteekako ekintu kyonna. Ngina kukuba mu kooti ojja kusasula defamation ya $5,000,000 because that's my net worth. Mukwano tugende mpola. Atonja Samira nze gambye. Sisula munnuwe vamu obukadde 5. Ate anaga mbunuwa yokaje nina. Gwe buli kyange ekyobugaga ukimanyi. Alfadi yagwawo kwa accident. Samira muli. Ngova malala akatali gabeewa mu. Kasita nazaawo. Nazaawo gwe buzibu wabusanga nze niniyo saaka. Ngenda filwa musajja. Yagenda ku malala akatali gabe nakwatirayo content. Samira muli. Ani abikubuuzizza ajabiriza. Aninga akanobako. Osabuka kandi omugambe buli kimu ekyange n'ekikyo. Boogera ku bantu bo teboogera ku byabwe. Nze njogera ebibyo mbimunyumize. Yogera. Mbwa mabebi. Ndi baby. Golaba nkufaanana. Golinga bino ebyana nga kyakuze dda kiri mu kasana akasana kakikubye ekigubye. Zininga buno obubebi nga bakabuzaala naye nga buli awo mu myaka nga 2-3. Kati ate ono alinga ekibebi ekyakazaalibwa ddala eky'essaawa 2. Cephcoh agenda vuma gwe wali ku kyawo. Yasamira muli nga muvuma. Gwe nga sikuvumangako nga tewanyiizanyiza. Ojja akasambu n'embizi ekola. Gwe nga wanyiizanyiza dda saakuvuma. Badde omugamba amabibi. Soko musuubize mugambo obugambo musuubize omwagala paka. Amwesuubize okweyagala paka. Ffe twesuubiza dda. Nga musuubize omwagala. Toweefuula nti gwatekawo embeera. Mwagala abogera bugere abafa bafe. N'abajja mu inbox nga bangamba mbu tukubuulire oba tujja tukuleka temubaako kye mungamba. Nabye comment eyo. Should we tell her? Oba tulindeko. I know everything. So tulina kyogenda kungamba kipya najja kufumba. Akasajja kalobala wala bannaye. Nawe roga. Nawe roga tokoye kuzunga mbakazi badduka. Ntawudde. Musajja nkuba ampita bya mirembe. Okino tukola neno nga yakutegekedde ebibuuzo nga bikuswaza buswaza. But Shalom, are you my friend or my enemy? Fully enemy. Amazi. By the way, nino mimbi bamita Karoskai. Karoskai yagamba atya. Yamuteeka mu sente. Mimbi wange. Atimanyi mboyisa by'abakyala. Ate bo balangira okufa. Yasamira muli goyina nuguyo. Naye nze yakuwangula mu lutalo. Gwamanyi byoyogera sibiwulira. Ola Cephcoh otuuka n'osirika. Teyamuwangula just kyolekera Baby. Cephcoh nakkiza mu kuno bansinze. Anti yeye malamu ekitiibwa. Abantu oli mukazi munno. Cephcoh tomwebikka n'omweyalya. Cephcoh mubi. Gwe ng'oli kyali wange gwe nalikoze eki. Anti tuli basajja atajja. Nalikoze eki. Yogera ng'ogamba Cephcoh yankola kino. Toyogera by'owulira. N'aba interview ya kankubuuze. Mukazi wo mufunemu misunderstandings atulewa natunyumize ku gwe tulabe ekirungi ekinamuvaamu. Nga muyombye mwawukanye. Weeyogereza wano oyogeranga abakazi. Gw'oli musajja. Tolina ky'otamanyi. Newe mbanze nga twawulira saakwogera birungi bye yankolera. Manja kumukuba. Cephcoh yakoledde kirungi ki? Bingi. Olaba ne dadi wange, olaba abazadde bona, muzadde ayagala mwana we kumulaba ng'ali bubi. Yewe yalabye nga Cephcoh kaali, oba nga mbe Cephcoh he can provide me. Nga sikyaddamu kubya simu nti papa neetaaga kino. Kitegeera. Of course ne yadde gamba okay go with that one. Your daddy is happy with you being with Cephcoh. I don't know if he's happy, neze yansikiriza. Kuba kimanyi nafunye omuntu asobola okunsupporting, okumprovide. Tata wali ku TikTok. Tata tomubulemirako nnyo naye tata woodi. Omusajja talina ku TikTok. Omubuuzaako kino kiri tolemera ku tata woodi. Mwaje kusanga TV ne Makona. Yadde naawe. Ku Makona sinze simusobola. Bebe nsaba mutwala wa Makona nga omumanya abuze ebibuzo biringa kati bibyo. Ogenda namuddira mu ntebe.
Zera singa nategedde nti oli kweyo leve buzeebuze ebikakanya mbadde situula wano kuba nze nimanya oli Shaloma omukadde akubuza ekibuuzo ekitwala eggwanga mu maaso ekigatta ku society naye tonnabuuzayo ekibuuzo nga kisobola okugasa omuntu ali kati biwe bityo awo kati awo nno naye ng'oleeta Cephcoh ng'odisikasinga ku buliri bwange amasasi nagawulidde naye sikimanyi oba matuufu oba si matuufu nekikigwe oba olina okuteekawo ekibeerabeera naye golowoozaga amasasi gaddala sikiwanti gaddala gaddala nerabidde g'oyagala okukuba Cephcoh tewatyanga naye omazeemu amaanyi g'oyagala okukuba gaddala nerabira nabula erugogo ng'oli oti fangonyi soja Cephcoh masasi ki badde manyi eno bomu gye baagira amasasi bagala okukuba papa wammwe papaaki alien skin logo mu Italian ewuwa byabaddewo byadde ebyo tetwabitegedde ko bambi nga mawulire gannaku kiki bamulaavu nakagwa mulaavu kati bane mbadde okay take me through your day mubeera mu kyewaka olunaku lwammwe mulutandika mutya tetubeera waka tetutula tubeera abeera agenda kukola nga Cephcoh akola mulimu tatayina mulimu gwakola kankubuulire nze bampita Cephcoh kati kamuddemu Cephcoh Shalom bana yakakanya kansoke tugende mpola nali kusabye kezo okulya bulango ani buno bulango bwa onakunanga bameka alangira bana nanga bumeka obujja mugoba ate era n'obula ani ya mugobonya ya ami 256 tukola yakapa milioni 2 omwezi ogwedde eza anyagambi matwegobasi Cephcoh okwamba Afrika agambe mbu obuji bugezeza heza kabina anyagambi mami 256 simuvanga mulekera osala ebigambo mami 256 simuvanga mu products zeze zisinga okola ku TikTok atunda obuji obukola era yo omukazi yekka gwe muyina okwesiga mbunywa n'empeke enzimire ekikigwe anyageze nze baby wa Ariana ekikigwe kono bakko era mbadde mbasaba mami 256 muwagire muguleko obuji badde nkugamba sebo nze nkola nina management bagita Cephcoh management brand nene emanaginga abayimbi omuli Sky awo wonna tuli mu business nze omu kuba mu managing alina management y'abantu uliriza Sky ezo Sky yani ate Sky right now tali mu ggwanga komawo obukomi ate si buli muyimbi nti aba ne booking immediately ali bweru alina projects z'abaddeko alina projects ze nga ye omuntu personal projects z'abadde running London so agenda komawo mu ggwanga era ojja kuba omulaba ku TV njala muleetako wanini wa Shalom tubeere nga abantu bongera okumanya kyaliko ne kyakola ng'ovudde ku management nanga obulango bw'ojerega that is also business naawe wano ku YouTube gy'oliko oluvaawo ng'olanga olina omuntu gw'otera olanga nno atunda kano ke bateeka eno wansi n'akoomumumwa olina abantu abo oba olanga bye bibeezaawo kyano so lekerawo kijerega nti Cephcoh akola wa sebo nze nkola singa sirya singa sinyirira singa siringa abalala singa naye tanyirira ono omukazi amaintainingibwa sente brand eyimirizibwawo sente. So shut up your big mouth, sir. Put some respect on my name. Nze amanyi. Gwe chocho komola bachovola boli muddugavu atoyagala baddugavu. Tomanyi mukazi mweru. Chichichi mugenda ko tosa bitegeera. Golooza mweru naye tomanyi nti no sabuni gwana aba wa mitwala 2. Aliwa. Mubuuze wuuyo. Sa ebizigo mitwalo 15. Mubuuze. Asoko mubu atani. Eno skini. Gwamanyi bwe nali nfaanana nalinga ggwe n'okukirako. Ne weerusa. Tola nti oli muddugavu mu bibibi naye nali nkusingako n'obubi. Kati laba wendi golooza sente mmeka. Zine enviri kalolooza za sente mmeka. Kano kawigi. Oza kammeka nakajja wa Mama Glo oza kammeka. Nakapangisizza. Ono omwala alagawa. Nakapangisizza. Wulira nakapangisa gyali eyo akola. Ono amufaananyemu. Ani olinga n'amazina awe komanina. Olinga mana mukwano. Biki ebyo byogamba? Ono bebi wange nsofaanana n'oli omuddugavu. Oli muganda we. She's your sister. Nedda ofaanyemu I came using food. Excuse me. Pozi gwa mufaananyi akaviiri wano wekagizeemu bwe bati.
By the way, don't compare my baby to other girls. Mbakati bwosebya kuweza Cephcoh. Obaka bwoweza Cephcoh bawo. Olumbe lwa bawo. Gume nawe tunagenda ku interview ne boogera bitya? Bimpitako voice. Tononyange namba yange nga nkubira nga olumbe lwa bawo. Simanya oyina yakusasudde. Tajagala. Tajagala. Ate komao tugalewo shoba naye mwebale nnyo kulaba omusajja ono ammezeeko obusungu bunsusse sikyasala tula wano. Mugakola emikolo? Ekikigwe. Naye Cephcoh so omuntu alakubuko nga tuvudde ebyokusaaga. Yasamira muli gwenga ompiseewuwo. Gwenga ompiseewuwo. Si musajja. Akyerusa. Yasamira muli neerusa gwabigula. Cephcoh awemula. Ebyo byonna it's the matter of Zasoose. Awemula. Zasoose. Tabale emirundi yali awemula teyali presidential advisor. Ate nze sikyawemula mpe mulaba mpe mudde nabavumye gwe nakakuwemula bimeka nga tomumanyi. Yava mu bbanga naawemula. Olaba omumanyidde onvumye onjereze nga ne mukazi wange aliwo naye sinnakuwemula. Ngoloza ekigambo mana sikimanyi. Kati oyagadde empemula olinga ettako. Papa. Ate ampayiriza kati kankikole yasamira Jasi yakuleesa alumye bali abalala. Ani agambye obulaba mbe no interview yangu baby eveeko oyo atandise kutumanyira. Otwaka zindalo kaffe nno. Tetujja. Ninga amazi. Zindalo kaffe. Mukakime. Naafa.